Atenderezwa gurumizwe okitaffe Tonda na mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangara nkusindikira ekitangara ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyawagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako baakika namwena abampuliriza mbiyitibwa ebyenjawulo twebaza ekitaffe Tonda ne mama namugereka wepu ne bajjajjaffe mbiyitibwa ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omonda wepo ne awabweru Katonda atudde munda mu nzala musa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo bitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza sawa bisule mu kuruka weeyongere n'obulamu obwo oba bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakwera nga tutandika ebbaluwa yakadde kano okuva eri muganda waffe Yesu Mubwo Muzimu amanyikiddwa nga Jeshue nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya obutamanya era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okuleera ggulu nedda ekikula kye ekyeddala kitudde mu ggulu ekyafeefamu tukusobola okuba ojjudde amazima ge n'amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere muwamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti mbalamusizaako ab'emikwano abaagalwa nsaba mukuŋŋaane nsobole okubeera nga mbabuulira olugero lwange olugero lwa sseŋŋena na ttimba olugero lwammwe era olwogero olw'okuyaayaana kwammwe n'obutonzi bwaffe abaagalwa ye ndi muganda wammwe era nga osobola oluusi okumpita yeshi w'obeera oyagadde kitegeera abaagalwa zino siri ebbanga ebiseera ebimu bye tulina okubeera nga tuyogeramu mu ngeri nga ebitonde eby'omuwendo nedda ne ebbanga eryo erituddemu amayengo ag'okwagala n'ekitangaala ago agatudde ewaka abaagalwa waliwo amazima mangi nnyo agagenda okubeera nga gajja ku kikula kyange ekyannamaddala n'ebyafaayo byange ebyannamaddala kitegera n'eri abakazi be nayagala kitegera nga mwe muli abo abayigirizwa wamu ne maama w'abaana bange kitegera kibasoboseze ekyansoboseza okusobola okubeera nga nteekawo bwetengeredde mu mayengo ag'obusajja n'ekikazi kitegera abaagalwa siyagala kubeera nga yemmwe musooka okubeera nga muwuliriza n'okutegeera amawulire gano naye okubeera nga mujjukira bangi ku mmwe mwali wamu nange mu mayengo mukadde ako era nga mwali kitundutundu ku kisumuluzo eky'abazannyi abaateekawo omusingi oba abaawanga omusingi ogw'entegeera ey'olutuulo olw'ekitangaala ekyabulamu okuviira ddala ebbanga eppanvu mu bujjajja bwammwe abaagalwa olulubaale oba gye muyita universe we yawangibwa omutukuvu oyo omu ensibuko y'obutonzi kitaffe Tonda ne maama namugereka baalangirira nti olulubaale luno lujja kubeera lwanjawulo era lujja kubeera ekikomo ekituddemu amayengo agakontana ekituddemu obulamu obutuddemu obugagga obutenkanika era obuyinjiwala mu makubo mangi nnyo okusinga nga we kyali
Abaagalwa, buli kiseera twamanya nti ebbanga lino lyali lya muwendo mwe tuli, era lyali terifaanagana na bbanga eddala lyonna, era nga twali tuyaayaanira okulibeeramu. Omulimo gwammwe mu muzannyo guno si gwa njawulo nga omutonzi oba nga ekirungo eky'omutonzi okwawukana ku gwange. Ebirungo eby'ensibuko y'obutonzi oba kwagala bye biwambaatira oba bye byambala okubeera nga bizannya omuzannyo guno ogw'obulamu, nga gutudde mu nnyama ey'obwassekiriba kya ttaka. Segera abaagalwa, mpeereddwa akakisa okusobola okubeera nga nnondebwa okubeera nga mbeera omulabirizi, okubeera nga wabeerawo enkyukakyuka ey'ekizikiza n'ebisiikirize nga mudda mu nsi ey'ekitangaala n'obwerufu. Tewaliwo kintu kyonna kigenda kwekebwa mu kizikiza. Nedda. Ekizikiza kirina okuyimusibwa kisobole okubeera nga kyekalakaasa, naye ekitangaala buli kiseera kyeyongera okubeera nga kinyinyitira, kisobole okubeera nga kituula ku nfeete ekizikiza n'ebisiikirize ebizze bitambulira mu lugendo lwammwe. Ensonga lwaki mwandifuna empulira ey'enjawulo mu mibiri gyammwe, kubanga mweyongera okubeera nga muwanirira ekitangaala, era nga bwe buno obugagga obutudde mu myaliro egyawaggulu obweyongera okubeera nga bunyinyitira eri emibiri gyammwe mu ssanyu ne mu ngeri ey'ekisa. Eri awo bonna abakyakyusa empulira zino mu ngeri ey'enjawulo, abaagalwa, kano ke kaseera okusobola okubeera nga mugabana olubengo lwammwe olw'okukyusa n'okuwanga olubengo n'okujja olubengo eri amayengo agaali gabatuula ku nfeete ng'abaana b'abantu. Kitegera kino kye kijja obbaleetera empulira ebawuliza obulungi era ebawuliza essanyu n'obulungi buli kadde, kubanga kino kibaweereza, kubanga wabeerawo omuwaata ogw'ekituuyo ekitukuvu ekyo ekireeta amayengo okuva mu ggulu eribatuddemu ne kisobola okubeera nga kiwanga n'okuzzaawo eggulu ku nsi. Abaagalwa, tuli wano kuzimba kutonda nga tukozesa ekikkoowe eky'olutuulo olw'ekitangaala, era nga no y'entegeera ey'abulamu eyo etudde mu bwetengeredde obutukuvu, eyo etudde mu kikkoowe ekitukuvu eky'ebitonde eky'obutonzi, era ekyo ekitambulira mu buli kitonde kyonna ekissa. Mpeereddwa omukisa okusobola okubeera nga mbeera omulabi ku bikolwa eby'okwagala ebyo ebikolebwa eri mmwe abatonzi b'ensi gye mulimu, era nga mpola mpola ebikolwa bino bitambulira mu bikolwa eby'ekisa n'essuubi, okwagala n'okubeera nga temwerekereza, okusobola okubeera nga mulaba nti mutonda ebintu ku lw'obulungi bwa buli kitonde kyonna. Omutonzi musanyufu ku lw'amaanyi gammwe ag'okwagala n'okugabana byonna bye mukoze, era nga ke kaseera ak'okusobola okubeera nga mugabana ebyo byonna bye mugabanye, bye mulina okubeera nga mugabana mu bulabika, kibasobozesa n'okugabana ekitangaala kyammwe eri bonna abakyetaaga. Ekitangaala ge mayengo ag'obuyiiya, ekitangaala ge mayengo ge mwetaaga, ekitangaala n'okwagala ly'ebbanga eryo eritaliimu bbalirirwe naye eritonda ekitangaala ery'obulungi, era eriwanga eryo ebitudde mu butalabika ne birabisibwa mu bulabika. Mu nda yammwe abaagalwa mutuddemu enkola ezo ezibatangira, era nga buno bulinganga obusimu obweru obwo
obubatangira okuva mu kubonaabona kibasobozesa okusobola okubeera nga mufuna okuwonyezebwa kwe mwetaaga. Abaagalwa, Ssengeno Nattimba ajjuziddwa ebiwundu era nga kino mukirabye okuyita mu ntalo eza Galaxy eza sseŋŋendo okuva mu bbanga n'ebiro, ezo ezizze zisaanyaawo amaka ag'ebitonde ebimu. Muzze muwuliriza amayengo gano ag'obuddu, ag'okutya, ag'ebbalirirwe n'ag'okuwonawo n'ag'okunumirwa enjala. Abagalwa, muzze mutambulira mu bulamu bungi mu mbeera nnyingi ezitawoomesa nakabululu, mu mikwesese mingi egy'emibiri egy'enjawulo, okuviira ddala ku mpanga y'olugendo lwammwe olw'omwoyo. Kino kyaviira ddala ku ndaba yammwe ey'omwoyo okusobola okubeera ng'omwoyo wammwe afuna okukula n'okufuna entegeera ey'omwoyo gye yeetaaga mu bulamu. Abaagalwa, temuli kubonerezebwa okubeera wano, nedda. Muli wano okusobola okubeera nga mugabana amaanyi gammwe, kubanga yemmwe butaffaali obweru oba gye muyita white blood cells ey'ensi eno etuddemu ekirwadde eyeetaaga okuwonyezebwa. Yemmwe kitangaala ekireeta amakubo era ekiwanga amakubo amalala abalala bagoberere. Yemmwe abakabazi b'ekitangaala ekyo. Tubalaba nga muyakaayakana okuva mu bbanga we tudde, okuva mu byombo ebibeetoolodde. Waliwo empulira ey'okudda ewaka, eyo egwa ku bantu abasinga obungi. Kutegera. Naye kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mutegeera nti ewaka yeewano muyina kubeera nga muleeta eggulu ku nsi ku bbanga lye mutuddemu, kubanga obulongo bwammwe buli kiseera bubeera waka. Mbasaba abaagalwa mukkirize nti temubeerangako mu kifo ekitali waka, naye waka buli kiseera abalindiridde okusobola okubeera nga mumujjukira, asobole okubeera nga awanga ensi yammwe, kubanga kye kittavu ekiwanga obutonzi bwonna. Nkiraba mu nda yammwe nga mutandise okubeera nga mukitegeera n'enfa essanyu, kitegeera oba n'enzijula essanyu. Abaagalwa, we nayingira ennyama najjukira, nagezaako okulaba nga nzijukiza abantu abasinga obungi mu ngeri yonna esoboka. Nga omuntu omulala yenna, nange nayina ebyali bitawaanya obulamu bwange mu bulamu bwe natambuliramu. Nayiga amasomo ag'enjawulo, kubanga buli kiseera tubeera tuyiga. Tewaliiwo ali busukka w'okuyiga, nedda, okuggyako nga tusazeewo okuggala emitima gyaffe. Nayiga bingi mu biro byange we nali ku Ssengeno Nattimba. Obubaka bwange bwakyusa bangi, naye nga newankubadde bangi baasigala ku kiruubirirwa kyabwe eky'okujjukira nti kitundutundu ku nsibuko y'obutonzi gwe muyita Katonda. Ffenna tuli kitangaala ekyo eky'okwagala. Tuli wano okusobola okubeera nga tutambulira mu bulamu obwo nga tuyita mu kyombo kino eky'okwagala n'ekitangaala, okusobola okubeera nga tugabana ebitone byaffe eri abalala, tusobozesa okusobola okubeera nga tukolera wamu n'okuyigira wamu. Amazima gagenda kubeera nga gayolesebwa, era mwenna mugenda kubeera nga mulaba amazima gammwe mu bulamu bwammwe, nga temufudde kiki kigenda mu maaso. Mumanye nti ndi buwamu wamu nammwe. Okuviira ddala mukadde we nayambala ennyama nga Yoswa oba gwe muyita Yesu mu bw'omuzimu, nali nga sinaba kubeera nga nyambala ennyama eyo gye mumanyi nga Yesu. Nayambala ennyama nnyingi, nayambala ebikula eby'ekikula bingi ku nsi yammwe, nga newankubadde bangi temwammanya, kubanga
ndi bumu wamu nammwe, ndi muganda wammwe. Tuzze tukolaganira wamu okusobola okubeera nga tuleeta entegeera eno eyabulamu okumala ebbanga ddene. Era ng'entegeera eno eyabulamu muli kitundutundu ku yo okugireeta wano. Tuzze tusimba ensigo era ne tuzirabirira okusobola okubeera nga zikula. Kano ke kaddako okusobola okubeera nga tufuna amakungula ge tuzze tukolerera. Kano si kadde ka kubeera nga tutya enkyukakyuka nedda. Mwamanya nti mujja kulaba enkola enkadde nga zimenyezebwa, enkola empya zisobola okubeera nga ziwangirwa. Abaagalwa, ettaka lirina okukabalibwa n'ebimera byonna okubeera nga biggibwamu mu ttaka okusobola okubeera nga mukkiriza ebimera ebijja okutinta. Mukitegera abaagalwa? Abaagalwa, tuyise busukka kkubo w'okusimba kati abaagalwa b'emikwano. Tuli kati mu kkula okw'omuggundu era ku mutendera ogw'omuliro oba ogw'obwakyonoka. Awo bonna abatannaba kubeera nga mukkaanya n'ebyayita byammwe, kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mudda mu kittavu eky'omuliro gwammwe mutereeze ebyo byonna ebyetaakusobola okubeera nga bitereezebwa. Kitegera abaagalwa, mumanye nti tebiri bumu wamu n'ebiro ebyannamaddala era nga kye mwetaaga kwe kubeera nga bitereezebwa. Mubadde n'emyaka 10,000 okusobola okubeera nga mujja kasasiro eri obulamu bwammwe. Musobole okubeera nga mufukirira amazzi agagatudde mu mitima gyammwe, musobole okubeera nga muwonya ebiwundu bye muzze mutambula nabyo mu bujjajja bwammwe. Kitegera abaagalwa, abamu ku mmwe mutandise okubeera nga muzuukuka, naye ng'okuzuukuka kuno kugenda kubeera kwa bulumi eri abazuukuka kati. Mwalondawo obulumi obw'okubeera nga mutambulira mu kiwuubaalo nga muzuukuse mu lubereberye. Mwalondawo okubeera nga musaasaanya obulumi bwammwe obw'ekiwuubaalo okumala ebbanga ddene, okuviira ddala ku kuzaalibwa kwammwe n'okuzuukuka kwammwe kwe muzze muyitamu. Wenjogera ku kuzuukuka kutegeeza okuzuukuka eri omutima gwammwe ogwa waggulu, okuzuukuka eri eriiso lyammwe erya waggulu, eri endaba yammwe eya waggulu, eri emmeeme yammwe eya waggulu oba gye muyita higher mind, n'eri amayengo ag'obulongo bwammwe obutudde ku myayiro egya waggulu n'ebyo byonna ebibeetoolodde. Kano ke kadde mufune akadde musobole okubeera nga mweddiza amaanyi gammwe. Njogera wamu nammwe nga mikwano gyammwe abamanyi amakubo gange era nga nange mbamanyi kubanga yemmwe bakabazi, yemmwe mwajja okusobola okubeera nga mujja abo abaabulira mu kizikiza, mubeere ekitangaala eri amakubo gaabwe, mubeere okwagala n'ekisa n'amazima eri amakubo gaabwe. Kitegera bagalwa, bwe nali nkyali mu nnyama nanyumirwa nnyo nga okubuuza ebibuuzo, okusobola okubeera nga ndaba abalala mu ngeri ey'amayengo gaabwe, era abayigiriza bange nabo baakolanga ekintu kye kimu. Nkitegera abaagalwa, kano ke kaseera k'okwebuuza ebibuuzo. Ebibuuzo eby'ekisumuluzo ekyo ekibayamba okusobola okubeera nga muteekawo enjogerezaganya wakati wammwe. Naye temubeera bangu okubeera nga muddamu ebibuuzo ebyo, naye mufumiitirize muddeemu abo nga musengejja ebyo byonna ebibabuuziddwa okuviira ddala ku nnamuziga y'omutima gwammwe. Nanyumirwanga nnyo okutambula n'ab'emikwano kubanga twafuna akadde ak'okukakkana ne tusobola okubeera nga twaŋŋanga ebyo byonna twali tulina okubeera nga twaŋŋanga ne tusemvula olugendo lwaffe olutuzza mu maaso. Mbasaba nammwe mutambule wamu nange, mutambule era muyogere wamu nange kubanga ndi mukwano gwammwe Jeshue.
bintu bingi nnyo ebigenda okubeera nga bibalabisibwa oba okubabuulirwa ebigenda okubaleetera embeera erwala. Abaagalwa, Kereziya ndwadde kubanga obubaka bwe balina si bwe bubaka bwange bwe naleeta mu lubereberye. Mukitegera abaagalwa? Abaagalwa, kino kiringanga muzannyo gwammwe ogw'amasimu, ebigambo nga bisobola okubeera nga biyogerezeganya naye ate ne bikyusibwa mu ngeri gye byaleetebwa oba mu ngeri gye byatuuka ku bantu abalala. Muganda waffe Pawulo n'abantu abasinga obungi bakyusa ebigambo byange bisobole okubeera nga bibeera bumu ne bye beetaaga. Abaagalwa, nsaba muleme kubeera na busungu mu mitima eri bo. Kitegera? Kubanga kino twakimanya nti ensi ejjuddemu obulongo obukontana bubeera bukontana n'amazima. Ekitangaala kyange kiyakaayakane eri emibiri gyammwe, eri ensi yammwe. Kubanga ekizikiza kizze kikola kyonna ekisoboka okulaba nga kibalobera okusobola okubeera nga muzuula amazima aga ebyafaayo byange ebyannamaddala. Okuzuuka okwawamu kuli wano abaagalwa, era nga ndi musanyufu okubeera nga mbeera omulabi eri okuzuuka kwammwe kubanga muli mikwano gyange. Tuli ba mikwano, tuli ab'eŋŋanda ab'ekitangaala, era nga buli kiseera bwe tutyo tubadde. Buli kiseera tujja kubeera bwe tutyo. Buli kiseera tujja kuzannya emizannyo egy'enjawulo mu lulubaale ez'enjawulo. Buli kiseera nja kubeera wamu nammwe. Ndi muganda wammwe Yesu oba Yoswa. Mubeere bakkakkamu mu nnaku ezibali mu maaso. Muleme kubeera na kutya. Mumanye nti enfuga enkadde eri kugwa wansi nga empya nga weewangibwa era nga weekula. Kitegera? Era nga ekitangaala kigenda kubeera nga kijja eri ensi yammwe. Ensi empya etudde mu bbanga erya waggulu. Eyo gye mujja okubeera nga musinziirako okuwanga n'okutonda ensi gye mwetaaga. Abaagalwa, waliwo okuvuvuuma kungi mu gavumenti zammwe ku ngeri gye mugenda okubeera nga mufugibwamu n'engeri y'okubeera nga buli kadde abantu bafugibwa. Naye kino kigenda kubeera nga kikyuka. Olufungo oba olutuulo olw'ekitangaala lweyongera okubeera nga luteekawo okuzimera eri enteekateeka ez'abaganda bammwe abatudde mu kizikiza. Yemmwe abasamize ab'ekitangaala bannamaddala, si abeefuula abasamize nga si bo. Muli bitonde ebirungi. Muyina amaanyi ag'okubeera nga muzannya omuzannyo gwammwe. Tubasaba muleme kwetubika mu ddubi kubanga tubeetaaga. Ebirabo byammwe bya muwendo nnyo era nga mwetaagibwa okubeera nga muggula enzigi zammwe n'ebirungo byammwe nga muzannya omuzannyo eri abalala bonna. Yemmwe abasamize abasaasaanidde eri sseŋŋendo eno yonna era nga mugattaganya ekittavu eky'olutuula olukola sseŋŋendo eno n'ebituli ebitukuvu ebyo ebigattaganya ensi yammwe. Kizibu kubeera nga tubannyonnyola engeri ensi yammwe we yawangibwamu. Ne tusaba muleme kubeera na kubuusabuusa mu kuwangibwa kw'ensi yammwe. Yemmwe ekitangaala eky'olutuula olwajja okusobola okubeera nga lukomyawo ekitangaala era mwetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Yemmwe mikwano gyange era ab'eŋŋanda zange, abo abasaasaanidde sseŋŋendo eno okusobola okubeera nga musaasaanya ekitangaala nga mukozesa obutafaali bwaffe. Abaagalwa, twasaasaana mu kaseera ako ne tusobola okubeera nga twakola ab'eŋŋanda bangi okwetooloola sseŋŋendo Natimba era nga twayiga bintu bingi nnyo mu lugendo lwaffe
mukadde ako wetwasaasaana kye mwetaaga okubeera nga mukola kwe kubeera nga mujjukira lino ssomero lye mwajja okubeera nga muyitamu ng'emyoyo. Mbasaba abaagalwa okulondawo okubeera nga mutambulye mukadde akakati kibasobozesa okusobola okubeera nga mulondawo ekibatwala mu maaso. Mulondeewo amaanyi ag'ekitangaala ag'ekikula kyammwe eky'obulongo bwammwe obutuddemu ebirungo ebitenkanika. Mukoowole ebirungo byammwe ebyo okuva eri mu bujjajja bwammwe ebyo ebitudde mu kitangaala. Lino ly'ekkubo erijja obbayamba okusobola okubeera nga muva mu byayita. Mudde mukadde akakakati musse amayengo ag'obulongo bwammwe aga bulamu bwammwe oyo bwe mwajja okusobola okubeera nga muwanga eri ensi yammwe. Mujjukire mikwano nti kye nasobola okubeera nga nkola nammwe musobola okukikola n'okusingawo. Mujjukire muli bakwano bange era mukkirize okubeera nga muwanga sseŋŋendo nattimba nga tugiwangira wamu mu bbanga lino. Kitusoboseze okusobola okubeera nga twejjamu enkola zonna ezizze ziwambaatibwa mu lugendo lwaffe naye nga tezituyamba ku lw'obulungi waffe obusukkulumu. Yemmwe sseŋŋendo nattimba omujja wonna gye mulaga yemmwe musaasaanya amayengo gano aga sseŋŋendo nattimba omujja era nga yemmwe amayengo ag'essuubi n'eddembe agawambaatira n'okunyiinyiitira eri ensi eno. Musse ekikkoowe ekyo era mubeere wamu n'amayengo amatukuvu ag'okwagala agabakola. Mwagalwa okusinga ne we mulowooza. Ndi muganda wammwe Yoswa oba gwe manyikiddwa nga Yesu. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamuse Katonda atudde munda mu ggwe akume.